أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. الله جل جلاله تمويبازا okubutukesereza entakera lunye nga atulabirira n'atuyisa mu bizibu, abalala n'abawa ebizibu, abalala n'abibasumattusa, abalala ne babisigalamu mpaka lwe banaava ku bulamu bw'ensi, abalala ne babiwona ne bibata ne basobola okubeera nti bamusinza buto. Tumusaba Allah jalla jalaaluhu yatulinako obuyinza obwenkomeredde, atuwa obulungi obuli mu makya ga leero n'olunaku luno lwonna, atutaase buli kyonna ekiyinza okugozoobanya enzikiriza yaffe, obulamu bwaffe ne bizinensi zaffe n'amaka gaffe. Tumusaba atukumire ebintu ebyo bye tulombozeeko n'ebirala bye tutasobola kwogera nga manyi nti byanditukosa. Tumusaba Allah jalla jalaaluhu atulinako okumanya okusemberayo ddala, atutaase buli kyonna ekiyinza okutugozoobanya mu bulamu bwaffe mu makya ga leero n'olunaku nakiro ne bw'anaabazze. Tumusaba atuteeke wansi w'obukuumi bwe, kubanga Allah bw'abanga akukuumye oluvannyuma lw'okubeera nti akkiriza okukuuma, tewaliyo kyonna kiyinza kubeera nga kikukanga, kikutiisatiisa, kubanga oli mu safe custody, mu bukuumi obukyasinze okuba obw'emirembe. Tumusaba akkirize bye tusobodde okukola wakati mu bulamu bw'ensi bwe tujja tukalaakalana nabwo. Ekituufu kiri nti mulimu bye tusobola okukolako mu nkola bye tuba tusobodde ey'obuntu, mulimu ebiba bitulemedde ddala okukola ng'ate yalibadde ayagala tubikole. Mulimu ebirungi bye tusobola okukola, mulimu ebibi bye tukola nga baabitugaana naye embeera n'ebitukozesa, imma butamanya oba nga tumanyi naye obunafu bw'obuntu ne tugwa mu nsobi. Tumusaba atusonyiwe, ate atuwa amaanyi okwagala okusoma eddiini yaffe n'okugitegeera n'okukolera ku bye tutegedde muyo. Wadde nga tuzze tukalaakalana n'eddiini Busiraamu, naye tumwebaza ne ssekwebaza okubeera nti ate waliwo abamanyi baataddewo buli mulembe abagenda bagamba ku bannaabwe nti kino tukikuliddeko naye twali kikyusizza, wadde nga kya bujjajja obwa wano naye twali kikyusizza, kubanga bwe baffeffetta mu misingi egiyimirizaawo ekintu ekyo basanga nga kiyimiridde ku misingi minafu. Allah atuwe okuta yadde ng'ekintu
kyali kimaze otubukalamu naafe Allah atuwe okuta wadde ng'ekintu kyali kimaze okusimba emirandira mu ffe naye abamanyi bwe bajja nga naffe tukakasa nti baana baawano abamanyi ebintu byaffe bwe bagenza okusoma ne batuleetera ekyawukana nekyo tubadde tubeerako tusaba Allah otuwa obuwulize n'obugonvu tukite kubanga tujja kimaliramu ebiseera tukimaliremu ssente tukimaliremu ebirowoozo ate at the end of the day nga tuyinza obutakifunamu oba okutuyisa ab'emputtu eri eddiini ya Allah. Emyaka gye tugenda okuwangaala wano si gye mingi ne bw'oba okitadde tekigenda kwongera ku buwangaazi bwo so nga ate kiyinza okwongera ku busungu bwa Allah gy'oli olw'okweyisiza obubi ku mazima agakutuuseeko n'ogamba nti sisobola kale ne bwe musoma mutya gwani ng'ate okikakasa nti abaana twabasindika genda kusoma bwe basomye ne bakomawo wadde nga baawukanye gayira n'agamba nti wamma tugende n'ekyaffe naafe n'agamba nti si kituufu baatuwadde eddagala mu busiraamu nti kasita be twatuma ogenda okusoma bakubagana empawa ekyo ffe ng'abasiraamu aba bulijjo ddagala nabbiri yatuwadde kukola ki kukita kiti nakugambye nti lwaki tokyajja nti ebintu kasita tunalaba nga bigira ki bizeemu enkaayana n'embita musajja yaggaye nti nze bwe mba ngenda okuziika ne batandika okukaayanira mu kkubo tukwata lino tukwata liri obutali na biseera byange nzirayo ki kuba nandiziika abatali bange oba okitegedde lwaki mu kuziika kitegeeza ekintu kino ekitya kisibyewo ennyo kyagala kikolebwe nga tewali ku byakulya tulabe oba kiyinza okuwebuka bannaye kati nti ibaada eno ey'okulya tugijjeemu ekintu kisigadde plain nsuubira kiyinza okuyambako abantu abamu oga nti nziridde eddala eri kubanga ti maaribu okhura naye batandise omujjamu wakati mu byonna kintu bw'okiteekamu emmere n'okuziika olaba bwe bakwonoona tukuziika bakuteekamu emmere n'embaga baziteekamu emmere edda embaga tezaalingamu mmere eno eriwo kuziika tekwalingamu mmere eno eriwo kakati abaana abalezi bakalubirirwa okuwasa olw'ebintu taddaata gwe bakola ki tubabasaba ojja kweta kasako omukyere ng'ojja okutegeka omukolo gwo edda abantu bagendanga bugenzi ne bagira ki ne bawowa bannaabwe ne banywawo kakyaya katonotono oba ne bagenda ne bafumba naye kakati naafe yali agadde okuleeta omukazi negayira aleeta obwokubiri naye buli lwasinziira ng'ayingira omuguwa guno gwe tubuuka bintu mwabitaddemu sipoolingi byakwesika kakati wakati mu byonna oyo nnyini buyinza gwe tusaba mu bye tuzze tukalaakalana nabyo omulundi guno tusomye ku minzaani yeeri gye tulaga gye tugenda okuteekako buli kalonda kinene oba kiki minzaani gyeri era olina ogikkiriza ahadisi zijoogerako aya zijoogerako naye njagala mu sitoole zonna ze tuzze tusoma mu byokuyiga bye tuzze tuyitamu nga tubijja ku basahaba nga tubijja ku bannabbi mubyegendereze nnyo buli omu aleke kuwuliriza buwuliriza naye aggyemu kaagenda okuteeka mu nkola akeeyongedde ku ebyo byabadde takola ki tamanyi oba byabadde amanyi naye ng'abimanyi kifuula nnenge hadiisi eno yabadde nkulu nnyo kuba twagala kumaliriza topiki eno tukwate ate ku topiki endala naye nga yeeri gye tulaga obwaffe bwakuba tooki nga tuyita mu tooki ezi omubaka sallallahu alaihi wasallama ze yatubuulira tuzibabuulire mu kimu ku bikulu ebisomeddwa nga kikuyamba wano ne kikuyamba n'eri esuratu al-Baqara ne suratu al-Imran bwe nzija ntunula mu byogeddwa naddala ku lunaku luli
nalabye nga surati al-Baqara wano mu Uganda tennaba kubeera ng'etegeerekeka okusinziira mu kitundu mwempangaalira, simanyi bitundu birala. Suratu Al Imran ne suratu al-Baqara tetunnagiwa space mu birowoozo byaffe, naye nga hadisi yiino eginnyonnyolako yalibadde nkulu nnyo suratu al-Baqara okugisoma. Nolidde suratu al-Baqara yalibadde nkulu nnyo, ne mwannyina waayo Al Imran nga bwe zeeriraanye okubeera nti tuziwa space mu mayumba gaffe, tuziwa space mu mitima gyaffe, tuziwa space mu bulamu bwaffe, kubanga zikyatukolera ate nga zitukolera omulimu ogulabika nti munene nnyo. Ayogera ebyo ye nannyini nsi ng'abiyisa ku mubaka gwe yalonda abitugambe. Ala ya'lamu man khalaqa, lwaki yalonda ebyo? Kubanga amanyi bitonde bye tuwangaala nabyo obuzito bwabyo. Obuzito bwabyo wano wali eddogo wansi ku nsi kuno, kuli eddogo abantu abakolagana n'amasitaani. Allah yennannyini kukola magege, yennannyini kukola majinni, yennannyini kukola muntu, naye atugambye wakati w'omuntu waliwo enkolagana ey'obulabe n'amajinni nga eri abantu abamu eri ku bannaabwe. Abantu n'abantu bakosa bannaabwe nga beeyambisa amajinni, amagege, amakyamu gakyewaggula gasobole okukosa abantu bannaabwe mu ngeri y'ebya bizinensi, mu ngeri y'ebyobulamu bwabwe, mu ngeri y'eddiini yaabwe. Abantu abaaganza amajinni ne babeera nga bakolagana nago okukosa bannaabwe, bantu bannaabwe. Ekyo Allah akimanyi bulungi, omujulizi ku kyo yeggwe. Bangi boolabye abasindikira bannaabwe amajinni ge baakola nago omukago n'omukwano. Oba okutegedde? Allah yayogera mu surati al-Baqara naga ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ولو الله lwakkiriza embeera eyo neeyitawo neekuyitamu neebaawo nga waliwo omuntu omukyamu eyakola omukago n'amajinni nga neyeeyama okubeera nti ajja gaweereza agakolere bye gaagala, so nga nago gamugamba tujja kukolera byoyagala, bw'onooba otukoledde bye twagala, era n'agakolera bye gaagala nago ne gamukolera mu ngeri y'ebyokukosa abantu banne. Allah n'agamba nti wama hum bidarrina bihi min ahadin illa biidhnillah. Allah waliwo olwakkiriza embeera eyo neebaawo n'okosebwa ebintu eby'ekika ekyo olwabali abaabikola ki? Abaabiganza. Naye Allah ng'abakkiriza teyatulekaawo, kubanga yali alina okutuwa protection, obukuumi. Mu ngeri ki? Yagamba nti nno musome surati al-Baqara, musome surati Al Imran, wabidhaati surati al-Baqara mu mayumba gammwe, surati al-Baqara mu bizinesi zammwe, surati al-Baqara mu bulamu bwammwe. Alinga akugamba nti lino eddagala erigenda okuyamba kwabo abalina enge, abalina effubitizi, abalina ensaalwa, abalina ekkokoobereze ku mitima gy'oli. Kubanga nabbi akugambye kullu zi ni'matin, buli yenna alina ekyengera ky'oba olina mahsuudun, walina okubeera wakwatirwa ensaalwa. Kasenteko bw'okafuna leka kujaajamya nti leero zazze. Bw'ozaala omwana wo leka genda ng'omubikkulira buli gw'osanze. Olina ekyengera omwana wo asomye bulungi, leka genda ng'olangirira nti okole pate. Olina ky'ofunye, motoka yo, biki, kizimba omaze okizimba, yita abo b'omanyi nti bantu ba munda. Naye ate tebwerabira omwana yagambye nti tuyita nabo. Baani? Bayuda yali ategeeza ki? Abantu ab'emitima emibi, abatatwagaliza tulya nabo,
tuyita nabo ekituufu kiri nti tubamanyi naye tulina ensonyi tutya okubaatulira. Eyo si hadiisi wabula njogera ezikunta. Njogera ezikunta kuba bwe ndaba nga hadiisi temugitegeere nga mujja kusinga kutegeera byammwe olidde nabyo mbiyisaawo ate ne bikwongeza okunyweza kiri ekibadde ekinyeenya. Waliwo enkumbi gy'oba olimisa n'enyeenya naye ng'ebulamu akati katono ekokolere kyoyagala. Kati obwo obutittiriri obwo tubuleetera ku bino ekiki enkumbi gye tumaze okuwanga. Tofuna kyengera n'ogenda ng'okijaajamya. Ekyo nno kikyalemedde ddala abantu ba wano okutegeera. Bo balowooza nti bonna babaagaliza. Nannyini kututonda akugambye kullu dhi ni'matin, buli alina ekyengera nga balla tebagiina mahsuudun, waliwo alina okukukwatirwa ensaalwa nga tayagala obe nakyo, ayagala kidde ku sayidi ye oba ku baana be oba ku bantu be, oba si ekyo kale mwenna nga temukirina. Kimata fesi mubiwulira. Ogenda okukkakkana ng'olabye omusajja ennyumba yeewedde bagisaliddemu kapa. Simanyi mubiraba. Oguze emmotoka ogenda weerigiraagira weeragaalaga ogenda okuwulira ng'emmotoka weeyitira abazadde w'amagi. Egaase ogirabe baba baasagwe. Bali abaaganza zisitaani abatayagala ogiriki ozadde omwana ogenda oyigeza afaananye nno jjajjaawe era bamuyita muzeeyi. Ebiseera ebisinga obungi abaana abo bwe mugenda mubbulamu amanya muzeeyi wabaawo bekiruma oba ngitemuteka kiŋŋamba addidde amannya gaani gawaka agatuumye nga waliwo abakazi abalala abatannagireki oba okutegedde muzeeyi mugende nno mugambe kitammwe ajja alya emmere sirigwa bw'oba oli muganda nguwangalya wano mugambe kitammwe wuuli ajja alya emmere. Simanyi mubitegeera. Ogwagamba kitammwe jjajjammwe alina emyaka 2 eryo ggumba maama abuntu obwo temubulina obukonyogo ng'emugaye kitammwe kale wallahi ebintu bino birimu. Omusajja yatuuka ng'agenda akola akantu ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga tazaala mwana nga tamutuuma Muhammadi kiri yali akahoze. Wallahi banne ne bamugamba tukulayirira Allah eri linnya tojjadde mutuuma. Kikisoboka tuyitenga Muhammadi owuwaayita abe nga tetutegeeza oli wallahi tujjadde mutuuma ne baligoba. Osonye mpulira bali kulinnya bali ku muzeeyi Nabbi ne bagenda siwe buli abatuusa ne ku mbuga yaga ya Rasulallah mwana sajja yazadde omwana addira erinnya lyonna ali mu kuba. Nabbi yagenda okulaba nga kintu kiri hot n'abagamba nti erinnya lyange temulituuma oba kutegedde mulireke mulituuma nga nkoze ki awo kama kala sallallahu alaihi wasallam kubanga weewunya omuntu okweta Muhammadi. Nabbi n'agamba nti waayi onagamba nti asiita ggwe oba okulaba nga gwe bayita oba kutegedde kale oprotecting ekitiibwa ekyo nabaga nti erinnya mulireke kuba ne bali byaleeta akayugumu. Kakati bo bali bantu bakulu nga balina ekigendererwa kuwa kitiibwa Nabbi waabwe kola ki naye kakati wano ewaffe kozaala omwana n'omutuuma ki omukwano gwange ng'atuuka banabavubuka abalina laavu 8 ku 10 yalwawo okuwasa agenze okuwasa
nangamba seeko omwana wange mutuumye mannya gange konze tokikola. Tolinayo nniya yakuwasa mukazi mulala nti njirina. Omanyi abazaala ebimpemempeme nti ekyo bakimaze. Nkiki nti laavu mukimanyi ogiina naye ffe tulina experience. Experience the best teacher. Omukyala aligenda okujja nga gwa budokalimu nga n'omwana ya budokalimu segawa nti ono owookubiri nti okakasa. Abantu abo balina obuziinaziina wali obulabye nti noonya erinnya eritaleetere mwana w'obuzibu. Oli bamubbulamu obuzi erinnya n'olaba omuntu bw'atumbiira nti era nti ono ye musika. Nze ndi wa wano muzaali. Omusika baamuzaala dda. Abaawasibwa oluvannyuma. Omusika tumumanyi. Nga bamuleka abo abakazi. Nga baleka omusika ayina. Buli mukazi mbadde nga nti ayagala kuzaala musika. Kale gwe nno bajja musikambula owulire. Nze ndi wa wano muzaale wano. Oba okutegedde kizibu kye nnina buli kyenjogera oba mukiraba nga leediyo gy'otaddemu amanda amapya. Okiwulira bulungi kaakati ebyawano byawano njogera byawano. Kale ekyengera bw'oba okifunye fuba okulaba nti okiteekamu amagezi agatali ga bulijjo mu ngeri y'okikola ki. Abantu bangi nnyo kyonkyogera lunye tubayita ku mikolo gy'abaana baffe nga bagenda okufumbirwa naye nga mu butuufu balina okujja olw'obutaagaane naye nga munda tebazze. Azze mubiri naye mu birowoozo tagira ki. Ati abajja kufumbirwa baggwe nawo. Asigadde bameka. Nti basigaddeyo basatu. Abo nabo bamaze edda obbawasa. Abasoma nno kuliko nowa P7 oba okutegeera olwo bajja ku mbaga y'ono kuba bayitiddeko naabo kati abaana abawasa baabalabye dda. Sima muli baawano ekizibu ngera n'ebyala abantu nga bezimbabwe owulidde kyakati tebuludde busa ng'ojja omuyita ku graduation omwana yamaze musawo. Abaana abo ebiseere mumanyi nti al-ayinu haqqun ekiiso gyekiri bakazi battu abayo akafumbirwa n'agamba seeka sigaanyi naye obufumbo bunnemye ti ate kiki nze simanyi omusajja yali anjagala nga twagalana naye bannanga omusajja yeekyusa. Ono kitaawo ono ne mnyoko abataalina ntegeera ya nsi yaabwe be baakulemesezza ki. Embaga baagikoze ne bayita ne bassenga abaabwe ne bayita bassenga b'abaana aba buli kika nze ngatta saagala kuboola oyo ewulidde naye nga baazinanga bakaaba. Ate naddala ensangi zino baali bantu ng'akantu kabalumira muli kasepiki kamwabikira muli nga kizimba munda naye wabaali alayira n'okulayira nti nkulayira Allah tajja kufumbayo. Kiki nti mutunule. Nze lumu mbaako ku mbaga nze mwene bampise awatali kunnyumiza embaga eba etintintintintintintintinta omugole omukyala tagudde eddalu kunyonjo si walewala omukyala eddalu lyennyini lino lirusinzi. Olidde kakati abo obugambo butandika oba okuyita manyi ffe buntu tubuwulira bugenda busazanga laddu naga nabagambye eyo tajja kufumbirwa ate nabagambirawo omuwala bamuwoowe bamutwale mwagenze kukola mbaga. Obugambo butandika okwesooza omanye eddalu nenkeera wenkeera
embaga bwetyo bwe yagira ki bwe yatambula oba okutegedde bano abantu betuyita okujja ku mbaga bano abagenda ebweru bo bakimanya kubuulira atuuse nti ewange nti nga takyalabika bakazi bammwe tebadduka bulijjo mujjo bakuba ebiiso aga taata Isma nti tonoonya ekasiriiyo ndi omaani teyeteekera kiiso ekyo kati ndi omaani ojja omukuba ekisiraane bangi bagenda mu ngeri ya kiserebetu zibumbyaambwa ne omaani temutawana okunnoonya ogenda okuyiyayiya ebiragala ebimukomyawo ng'ali mu nnyumba ya muwarabu ate eri mu suratul bakara tebiyingira anna ndi waawano nyumya bino nga siririiko irimu nti oba ye Madiina oba yawa nyumya bino byawa kati muto wange wuuyo yagenze kuwasa olowooza omukazi wali takwagala yamaze wiigi mmeka muko zaawe zisatu byebizibu byembagamba gwagenze genda wammwe eno bagandeeta ndioleeta nzibwebale nnyo kukekula omukazi gwe wasiza ow'embaga asobola okugendera mu wiiki esatu si yagenda kitagenda azaala abagenzi yamututte ono naffe gwe wayise nti ngenda kuwasa naga nti okakasa nti kale tunaalaba bakutenda ffe twagenze neseka yampadedde emmotoka nesente zina kiki gwolowooza mu bya mmotoka na ssente kozzi oli ayina emabega ekiki ekiiso bano bwe tuyita mu miitingi omusajja akuwa ne ssente ze nga n'okwekanya yeekanya tunaalaba n'embaga zitagwa kakati buno mwana wa muto wange agenda kuwasa siina kyenninga kamala katunda embizi yange banagamba nze simwagaliza ddala ezo sente zigenda ezo sente ezirimu entandikwa bwetyo zirimu akalungi ansudde mu mabanja bw'omuwa 10 alaba nga tamuwadde nyemuwa emitwalo 3 mwana wa mukulu wange agenda kukola kyenva njagala gundi yabayita bwiki tabayita mu miitingi twakava mu miitingi ya mwana wa gundi kati tuli mu ya gundi sente sizina ate bw'otawaayo bakukola ki kati embaga nejjanga erike ebiki ebikongolijo masallala mugaleetyere eno banne babuuka bano aba bulijjo oli alowooza embuzi ye gyeyatu ate kakati neeno embuzi yange endala yasaze nagitunze olwo embaga ya nanka tunalaba n'embaga ezitagwa omukazi bona omugala nti lwa ennyabo siinye kyayi obugutu bwakuddamu esepiki bulijjo okubadde gwe butwale teweefumbira kati bwe naagenda onogoloza ataaga waliwo omuntu wange yamuwasa Asmani ayinza okuba amumanyi yatuuka kuyisha naye zuhuri yagisaalira tetumanyi yagisaalira kuyisha yatuuka kuyisha naye ku zuhuri yali amaze okuyitamu olowooza omuntu yabadde bw'okiraba mu bwongo bwe kijja jje yali ku mbaga n'asula ewuwo olunaku lumu n'atonta olowooza yaba agenda ate nno bwe bagenda takuba na kimu agendedde ddala kubanga kikuŋŋunta amutwala aba yalabye ekyekiro ekyo ekyamaanyi ennyo ekimugana okusulawo olunaku olwokubiri katubabuulire fe abawangadde tufe mwe musigale kulaba bye twogera kullu dhi ni'matin mahsud wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ekyengera okinyumiza gwe wali onyumiriza ekyo kyatulemedde ddala wano mu Uganda ddala bw'oluzaala omwana n'ogenda ng'omulaga buli omu wamma maama edda bwe kyalinga okuzaala omwana buli ajjanga omulaga era azadde wazadde kingi ogende ng'omulaga kiri kyengera Allah akikuwadde naye jjukira wali eyali atazaalanga ku mwana akanuuna omwana wajjojjojjo n'azaala nga mukazi omukulu ndi wano tiye
ne bw'omugamba nti nsinze nga baabaana ebirowoozo abakyabiwulira. Ebyengera byammwe mubikuume muzaale mulitusikirako ke kanansikira. Wallahi mukuume ebyengera bye. Nze nalina omukyala omusajja mukwano gwange ng'alina abakazi be babiri. Sitoli nali ngibanyumirizaako naye nga famire engagga nnyo. Oyide naye omukyala ono omukulu ng'azaala abaana balina amagezi kabiriiti. Kyokka ono omugole nga muyivu nnyo naye ng'azaala abaana. Oli waffe wa mu kyalo eno naye ng'azaala abaana kiki. Kyokka oli omunene nga n'ebifo byakolamu binene azaala abaana. Ono be yalizadde bali luwono. Ndowooza muntegedde aboono baawanyisiganya mu nzaala y'abaana. Kaakati omukazi antuma n'aŋŋamba seeka nkwegayiridde ŋŋambira mukwano gwo nti tagezangako okubuulira mukazi we abaana bange bwe bakola ki. Olowooza yali ategeeza ki? Yali ategeeza era message nagimugamba nti weewalenga nnyo okulangira abaana bali nti bannammwe kale basoma jangu olaba eripoota ya munno. N'ebino ebivubuka ebiwasawasizza bigenda bitambuza n'eripoota n'ogitambuza ku kyalo kano kalabi njagala kabe kaddokita ogwe kajja kuba kaddokita kamalwa. Tulina mizi buli mwaka ke kasinga banne waako buli mwaka. Weebale nnyo. Abasajja bazadde ebikunta by'abaana gw'ogenda onyumya nnyama. Abaana tubateeka mu ssente naye abaana basoma bubi nti zindi ku buliro owange anyumya ki ojula oliwo oluyi ali ku mwana amusendera abanaamumalawo. Bwe tulina mizi taata wa Yusufu mwana muto amugana loose inni raaitu ahada ashara kaukaba washamsa walqamar raaituhum li sajidin. Mwana muto anyumiza kitaawe nabadde neebasa ekirooto nendaba emmunyi enye nendaba omwezi nendaba nga binvuunamira. Muzeeyi n'agamba mwana wange la takususuru iyaka ala kirooto. Taata yategererawo omutaka mu kitundu muli nga ffe bakitammwe n'agamba nti la takususuru iyaka ala ikhwati. Togezaako okunyumya eyo si eripoota. Togezaako okunyumya kirooto just kirooto si reality. Ekirooto kyoto kyonyumiza ala akhwatika bano baganda benzaala mu nnyoka ng'omulala. Olaba muzeeyi ali very careful ku kirooto. Nigo ogenda ojjajamya ekiru ngenda kuwasa mujje bannange mujje munsondereko. Omukazi tebamusonda. Ono akuwadde alimu amavuunya. Wasa omukazi gw'osobola. Ono taata Isima gw'ogamba nti bannange wano mu meeting agenda ayomba paka banakuwa ssente oluusi ozo nataliiwo naye alina ebimukutte. Taata Isima nti waliwo tusuubiza embaga yankya nti bannange ezo zonna dduwa etuuse nti mulowooza nnina naye katulabe oyo katulabe asigala omutadde. Nja kwewula sina kyakukola. Oli bulujjozi nja kwewula olw'okulokomawo mala okwewula ezo nze sizitwala. Ezirimu evvuunya eryenkanidde awo. Mugaye zino ze nsobodde. Erwayo mubuze mpaka zibadde ki. Omuntu n'abeerawo ng'akuwa ssente naye nga ya rabbi. Oba okutegedde abakazi gye bali kusobola okwogera naye baada al asiri ku magalibi nga bamaze obbawo.
abo bo bemuyise ku mbaga be abalogo nnamba emu bibu bye batudde awo bayinza n'okuwerekera anti buluwulira omukazi yawaanye omwana wa gye yazaala eri nti asoma bulungi neyerabira bano bazadde wano abasoma obubi yidi yagiriridde waabwe bwekiri bino byembagamba mmwe mujja okuba abajulizi oyo kyakugambye kyenyumya byenjogera anyumya omwana gwe yazaala eri kiringa era abakazi abagwagwa n'akunyumiza ebirungi byeyalabye eri byatalaba wano nomugaasi awa biirirayo ddala abasajja nze sibategeera nti olinga ali yaddewaddeko olwomukaaga nga muli akanyama naye wano omwezi mukusuula eri nomugaye ekkubo lirabe olwozataliraba oba ewange binyoobwa ati genda mu nnyama gye mwalyanga otuleeterangako abantu mukuume ennimi zammwe mukuume akantu katono gwe kyoyite kiki gomanye effumu lye yatadde mu nankani mu mugandawo awaana omwana weeri omuwanda biki bwe yazaala eri gwawaana bino byazadde wano birirya namugaa nti yidi ennyama bagirinyerinye mukkirize bye mbagamba mbasinga emyaka sekanyolya ggwe muki ekyengera tebakizanyiramu ekyengera tebakizanyiramu oba okutegedde yusufu allah okunyumiza ebyafa bye byali atuka kino kirooto n'agamba abaana nze mbazaala bakubo tobageza n'obabuulira fayakidulaka kaida bajja kujja mu bulamu awamu n'ekyo taata bw'amala okulaba omwana we nti aloose ekirooto n'akifiiringa nti kyabuvunaanyizibwa n'amwagala kyokka omukwano gwa taata n'omwana ono ate era gwaluma abalala kyeyali ate ekyokumutta era kye baapulaninga nga kiri mu nju ya nabbi gw'oli nabbi ani agenda azungazunga n'abaana bange basoma bulungi nyina baddokita 7 tolabangayo baddokita batalina mirimu nga batambula babala ndeku sirikako kakkana allah baba akikuwadde kyengera mwebalize muli n'omwana omugambe nga yakubu bwe yagamba yusufu tonyugenda ng'onyumyanyumya baana bameka abaloze bannaabwe mu masomero omwana n'atuuka mu bibuuzo n'agwa ne gaziba temubalabangako kati tetusomera kusoma tunanyumya bya kinnansi kaakati tuli ku minzaani tupima mirimu oide wakati mu kupima emirimu hadisi zino bwe naaba sizisomye abalala bali bazibasomera tubadde mu suratul bakara nga ngikunnyonnyola mu bye twasomye erina emigaso wano ku nsi n'eri gye tulaga suratul bakara ne ala imran batugambye zijja kubeerera enkye gye tulaga ekyebbeeyi eitha mu kaseera k'obwetaavu ng'omusana gubengeya abantu zigenda kukolera umbrella olidde efaanana akale nga ggwe banna embeera gye balimu si kyokola ki ebyo byeri so nga ate wano suratul bakara kyegenda okukolera la yastatiuha albatala abalogo ne baba babatenda enessuula tebamanyi olidde amanyi eddogo allah amanyi obunafuwo ye allah akuwa ekikolo n'eddagala ye allah nti bw'oba oyagala okuwangula eddogo nga terinnakwata suratul bakara la yastatiuha albatala abalogo tebakola ki tebagisobola
nannyini ddogo, nannyini balogo, nannyini ggwe, nannyini Qur'ani, nannyini suratul Bakara yakubuulira nti mu nsi mulimu eddogo naye bwe liba terinnakwata la yastati'uha albatala. Owulidde albatala balogo naye kiva mu kigambo butulaan okwonoona. Albutulaan kitegeeza kwonoona. Omulogo eimu ye yakwonoona bibyo eitha byanfunayo oba ddiiniyo oba maaliyo oba bulamu bwo lyessanyu lye. Albatala abalogo omulimu gwabwe ekikulu kwonoona, kulaba nti osiraanye, si kwagala kutta. Okutta kijja by the way, naye ayagala nnyo akulabe nga osiraanye. Omukazi omuwasizza akulemeredde, ebizinensi ogitandise egaanye. Olidde abasobola abantu bangi nnyo baga nti nze simanyi kiki, boda boda ogivuze teryakutu. Ono aba atuula naga nti genda nfunya ntwaliwo obwereere. Olidde ayagala kulaba nga oboyaana, si tayagala kulaba nga ofa, wabula ayagala kulaba nga buli kaseera osiraanye. Kakati bali abatuuka ku extent ekutta kyobula abantu abaga nti nze obulamu bunkoze eki buntamye, olwo ogenda okweyimbamu omuki ogwakabugu. Eweekekidde la yastati'uha albatala. Omwana bw'afumbirwa dda nkeera bw'omubuuza nti kiki, tinze nagenze okulaba sijja kusobolayo. Musajja talina future. Kigambo future ki? Future sikitegeera. Singa yali muntu, singa abantu bonna bamuyigga ayonoonya amaka g'abantu, singa future yali muntu yali akubwa amasasi mu lujjudde. Buli kala tabali future. Future muli mulaba ddi? Yabulira wa? Wandi wali future. Ye future ngayonoonya amaka g'abantu. Yeddira ki ye oyo muziro naba ki? Nattaka gundi emirimu gyonna gifune tegiri mu future abuze teryamulina. Kakati surat al-Bakara mugyekwateko, bagiyita katta ddogo. Waliwo akaddogo bayita katta ddogo, Baganda bakayina nakano katta ddogo nga terinakulumba. Oba okutegedde surat al-Bakara egema eddogo, abakwagaliza buli kye bakwagaliza. At least muntu yali gisomye omulundi mu nyumba ye, gisome wiiki omulundi, gisome omwezi omulundi, enju ereke kubeerera awo, ebeere ng'erina obukuumi. N'enju zaffe zirimu emiziki, ng'ate emiziki, omuziki ye kaleeta saitwani, kaleeta saitwani, emiziki egiri mu nyumba, enju ibeeremu Qur'an. Okutegedde kakati wano ejozi waliwo wano mutabani wange yaliwo wano. Ennaku zino bwe twasomera essuula eno, ennaku zino olowooza tukyebaka ku tulo ekeesa ekeesa ogenda ojjukka ekiro nga yeriko ekooka bagityuninze bweggwako ng'eddamu byakwerinda bwe wawulidde buwulizi walesaawo. Oba okutegedde essimu eriko ennyimba eza Nandujja, eza Ngoma, eriko eza Gundi, eza Ndongo, n'otuuka n'okwebaka nze neebakidde ku olwo. Webakidde ku olwo oli nte kale at least batugee gisoma, naye at least togisobodde gisoma giteekeko mu njuyo esomwe. Oba okutegedde amasimu mugayina naye kimutalina bumativu bwa byetusoma. Kale eri ejja kukolera nawane ekkolere waneekukuuma mu ngeri y'ebyabalogo. Abantu basula batambula. Nawulidde ono ayogera, twawadde n'ente yaffe ya Buhiya, nawulidde nga Sseruganda ayogera nti bannange basuze bakuuma ente yaffe. Abantu batambula ekiro nawulidde statement ya Sseruganda nti abantu nga batambula ekiro
bwe yasuze ebweru bwe yabategedde buli gyamanyi nti beebasenga ye naye yasuzeeko ebweru omulundi kati abantu tebeebaka bolowooza nti beebase batambula bali mu kutega mitego osiraana otya omuntu atambula okuva mayiro ne mayiro nga tayagala wabeewo amutegeera n'atambuza na bigere ajja asimba eddagala kuba wa boda ajja kumwogera n'agambira kati bisimidda n'atambula mayiro zisatu agenda asimba ewuwa eddagala waliwo omukyala bamukwatidde yali tamanyi nti bamulaba kuno adde ayina omanyi babindeetera balina emirimu ono yazze n'afuna omusenzi omupya akolanga ye kono omukadde ono tajja kukolera wano sente ajja kuntwalira bakasitoma kakati kyeyafunye ekyomukisa omubi mpozi oli ali busukka kkubo ono bwe yatunudde emashariki el ardi nga tewali agireki amulaba kiri kuno kwamu n'atega omutego gwe bw'amala ogutega onamugaali jeewo olina akusiba okikanagaali nkulengedde ennyabo jjawo eddagala lyo era ensonga ayero si ye yazimaze gw'osaaga abantu tebeepaka jasi kutunda butunzi olwo tajja kutundira wingiraki omulala yajja munnange wano emisana yakwaniriza sente nno weeziri bw'obanga obadde okoze bulungi sente weeziri mpozi alimba maama nayiga afububirawo naga naye njala kukalayo omudaala yagenda okukera kumaki wasangawo ki kye bakuteereddewo yasanga waateeka emmere ng'oli addidde simanya enagisi yali ku sowaane yadde oli yapama enagisi ye ku sowaane bulungi emisana akwaniriza era n'akulaga nti abakasitoma we bali n'agenda apama nga bwe bateeka emmere n'obuteekako akasuwaani ono yamulaga nti byonna byokola mbizingidde wano n'addira enagisi ye n'agipama ku sowaani omuntu omukulu okufa kusitama ku sowaani n'asitama ku sowaani n'abikkako ono agenda okujja abuuza neerabidde sowaani yange ng'abikkula nga makulu ago agaliko naye omuntu w'okwatira enniya n'ositama n'ojjamu empale n'oteebera ddala mu ntobo y'essowaani ne wabulawo obukunkumuka n'oleeta endala n'obikkako n'oteerawo munno n'awanika ku mudaala waggulu enniya eyo si nnene nnyo musaaga n'ensi emisana yakugamba nti wakola kati lwaki taatambula ekiro eyo enagisi bw'otaba kiro ogipama bbiri emisana epamika olya misana n'ogaakangimuterekere n'ojja ogibikkako n'ateeka wano wennyini kasitoma wagiraki ogenda kandi akasuwaane ani mpozi oli akuteereddeko ki mubuuzi wamma waddayo n'okola togenda ku mulimu nga edduuka yo teriri mu suratul bakara emmotoka yo teri mu suratul bakara ne bwatuukawo atyawo yise musota gwalimu agamba ne wenateeka omudaala saagala kuyitawo ayitawo wisaita bbali alowooza nakisa ekyaliwo esuwani naye nga katawuni kakula bukuzi omukazi yagamba munne mu katale nga mpulira nti ozze okukola nti wano yesu takolawo ozze oti bw'oba ozze ne yesu oswadde kakati mugenda mutabala butabaazi akubuulidde amazima tojja ne yesu mu katale ajje naani kakati kakasa nti bw'oba n'ekyengera kikole ki tuyogera sirika bano aboogera enkya nnenya ennyonyi gwe ngenda genda towulyangayo ekirwadde kibayita ky'ensimbi kitegeeza bulijjo kirina kwolwo lwe bakisimbye tusome ebyeddiini kale suratul bakara yetuleetedde okwogera ebyo nti ejja kuyamba eri nga ambereera so nga nawana eyinaki bw'okakasa nabbi byayogera munange ensi giyitamu bulungi ogenda otya ku mulimu nga bagukuwadde nga musabwa
mugata kusomera suratul Bakara oba notasomera suratul Bakara oba togimanyi gifunomu naye nti bukodo bubayinze funa emitwalo 5 mpite kubanze sinza kujja ku 12 sikola mbakusomesa erimu ate umpitire ku 10 funa emitwalo 5 nga iseka jangu nsomera wano Bakara ennyumba yange empya edini mwe mugimazeemu ennanga edini abagimanyi suratul Bakara abagimanyi batono ate abazimbye bangi kannaffe katukole ku ssente sirina kirala kyengenda kuteekawo ze nembuzi tompa saagala mmereyo gwe mpita buyisi nkoona 5 enjuuyo nze nsomere mu Bakara oba oyagala weesomere ate agimanyi okusigala onoosomba abanaga ziikamu embwa ziikamu embizzi kwenjala zenna nga nti seeka 5 gange weegali gaago ate nno kakati 5 g'abano baana bano abasoma nze ojja kunsangamu obuzibu anti emmotoka enywa sitambulira ku piki kati kwabwe okwata akakadde kolonga nti enju yange eyo nagimaze Bakara nze bindeeta niya nga nsome niya Allah kukuumira ki ekizimbe ekyo tolaba nga ebizimbe byakamuliro nga le tewali abikumye kale ne mugaya musaliramu abaana omwana wasende mmeka okumusala mwaba boda mumutwala naganja kumuleeta wasente mmeka nda omwana ali expensive okusinga okweta omuwalimu oba si ekyo weerera omwana ewaka nga yemu temugamba nti abajja bwe bamala ebiki ebibamba kitegeeza ki buli kyonna ekitegeezaako okwebambamu mwemwe mugenda mukwata bukwasi ebintu ebibamba waliwo ebintu ebijja bikwebambamu mu bizinensi ebikwebambamu muki abajjwa omwajjwa abeera ki mwana wano si mwana wa muwala omwana w'omuwala taba waki taba wawaka olidde ekibi kigwana wala ekyo kibamba abuuke nakyo amanya atuuma geeri ebyawano tebimunonooza omwana amanya atuuma wa geeri bano abawano tebabikwatamu emitego gijja kukola ki gikwata okubadde ogugwo bwe guba kali esubula gumukwata olidde kati oleeta oli atakwatwa kubanga si waki talina layini kiriya yawano agambye tutende ku hadisi kyemuva mugwa mu mitego ate gaggwe aba ateze mwana wo naye okutoovaoga mwana w'omuzzukulu jangu omwana w'omuwala jangu olaba ebina situla agana bigagwaganika layini teriiko sigino tekuli tekiyingira naye owuwolo omuleeta kikubye sigino kweziri abasajja abashiriki baali bamanyi netiwaaka agamba atya kati tugenze ku hadisi yaffe ey'ennankani omanyi bino tubiwanvuyala lwakuba temulina batugana okukola okutta ku budde ate ng'ogifuna hadisi eno nayo yaku hadisi eno emanyiddwa nnyo naye nga abatera ogimanya baseeka bawagguluko tetera nnyo kusomwa mu bidaala ko waliwo hadisi z'ebidaala ate ebidaala mwabyo namba muyimba buyimbi ekyo gwe buli wa nnyimba ekiro babakola ki saawa okuva kuyisa miryango ani abagamba okusoma emiryango kyeki mu busiraamu nga tetulinamu miryango mugisoma ku mawulire mugisoma kuki ne ku nnyimbe era miryango gyo kati ebyo hadisi endala nsali miryango ekintu nno tutangaaza okibuddukemu ng'otegedde ala basira kale hadisi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam giwulirize inna allaha azza wa jalla nze ennaku zino nfuna amasimu g'abavubuka naye
obubazzi obuntemwa ku mugongo abantu bantunuliranga ejjinni kati si mmwe mwekka n'amajinni gagamba gye tubadde tulya oba mumala okulya galya. inna allaha azza wa jalla yastakhlisu rajulan min ummati, Allah agenda kulondamu omusajja mu umma yange. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba waliwo omuntu gwe bagenda okulonda nga tumulaba bamulondemu tigayira labbaik yangu tukayinike gayira ngaaluguddemu nga ala ruusi alkhalaiq ng'ebitonde byonna biraba yauma alqiyama. okiyita mmere njagala otunuulira ebitonde byonna nga biraba ne bakuyita nti gwe balonzeemu. najja ng'akalaakala fa yunsharu lahu 99 sijilla, bamuleetere fayiro 99, fayiro zo 99. kullu sijillin madda albasar, naye nga buli fayiro eno neeyo amaaso gye gakoma okutunula. fayiro yo ngayira wakola mirimu efayiro 99 naye nga buli fayiro eva wano neeyo amaaso gye gakoma okukola ki. thumma yaqulu, oluvannyuma Allah agambe atunkiru min hadha shay'an, oyina akantu konna mu fayiro yo kootali mu mativu nako, kubanga wajja kubaawo amaaso gaffe gajja kuba gakola bulungi. fabasaruka alyawma hadid, ng'akantu ne bekabeera masako kalabanga akali wano olwaleero bakutaddemu amanda amapya. asmi bihim, ng'owulira nnyo, wa absiru, ng'olaba nnyo. envumbo yava mu matu. ne booli ba Tanzania, Kenya, China ne bakuyita ojja kujja, kubanga eddoboozi buli muntu alibeera tayagala muzindaalo. buli muntu awulira gayira mityana wano. fayiro zo ziraba ziri 99. buli fayiro eva kuno n'eri. omanye abagaggawo ku maduuka agaabwe bagenda ne babeera n'ebitabo byotalabangako, ng'ekitabo kyenkana akakutiya nga yakibikkudde bw'ati, kyenkana akakutiya. oba okitegedde? gayira bamugaye nti ebintu ebyo byonna bw'obiyitaayitamu waliwo keweemulugunya nti kano baakakuwandiikako nga tewakakola, oba olinayo kewakola ke bataateekamu. bino byonna byenjogera bw'olowooza mu kya korona atandika tetwogera. bw'oba owandiika nga buli kimu okiwandiika, eyo fayiro teetera okujjula. ennyukuta oziraba era obimanyi, olina keweemulugunyamu nti tebaakateekamu nga wakoogera, nga subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim. tuyambagane tuteeke ku fayiro yaffe akantu ako, subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim, subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim, subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim. bw'olabanga fayiro yo nga tekaliimu, ojjukizanga nti njagala okulaba akantu ke twayogera emirundi 3 nga tuli mu taalimu sikalaba. wallahi bajja kakulaga ke twogedde. kati kiri gy'oli okwongerako nga tuvudde wano, kiri gy'oli oga nti kamala. kati kati twogedde kakolaki kamala. naye bwe tuva noyongerako gwe kiri gy'oli. waliwo gayira bamubuuza ng'ensi ekolaki, waliwo keweemulugunya nti baakawandiika nga tewakakola, oba kewakola nga tebaakakuwandiikako ng'obadde okabuuza. ani abuuza ani? Allah yakubuuza muli naye ng'ensi ewulira. biri si byakwekozaakoza ng'atudde mu maaso ga kaazi oba mufuti, oli mu maaso ga Allah, tewali nsonyi, oyitawo oba oyiikayo. abuuza ekyokubiri, abalamaka katabati alhafidun,
bali benna bateekako bateeka be babasomera wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin bakalondoozi bange abaali bakulondoola ng'oli ku nsinga buli kyoyogera nekyokola bakiwandiika bakutema dhulumu kyategeeza nti bakulyaza amaanya ekyo kibuuzo namba 2 qala n'agamba la ya rabbi tebandyaza amaanya ate siina kenneemulugunya qala n'agamba afalaka udhurun oyinza okweyogerako oyina ensonga lwaki tebyatambula bulungi do you have an excuse lwaki wano tulaba ebintu tebyakutambulira bulungi ensi ekola ki bwe ngamba gayira yeggwe gwe jjawo gayira oyingirewo do you have an excuse wano ndabawo ebitatambula bulungi oyina excuse yonna oyinza okweyogerako awo hasanatan waliyo akalungi koyagala otubuulira nti kano ensi yokukola yakola ki kala n'agamba fabuhita rajulu omusajja ne bimukalira ku mimwa fayakulu n'agamba la ya rabbi siina excuse siina kalungi kenyinza kwongera ku fayiro mubuulira fayakulu n'agamba la ya rabbi bala allah n'agamba weewaawo omusajja wattu nkulaba bikalidde ku mimwa naye inna laka indana hasanatan wahidatan oyinayo akalungi kamu kootamanyi aka fayiro zo zitubidde naye allah aga oyinayo akalungi oyina excuse waliwo ebyatambula bulungi byetulaba naga siina excuse siina akalungi kalala kensuubira n'agamba nkulaba bikalidde ku mimwa embeera ekusazeeko ekumaza amamiima naye waliyo akalungi kemmanyi kootamanyi allahu akbar ate ng'olwaleero la dhuluma alaika alyauma nga tesaagala olwaleero kukulyaza amaanya naye waliwo akalungi keweerabidde kekaliwa fayukhraju lahu bitaqatan fiha bagenda kusowolayo kakaadi ng'ak'endagamuntu bagenda kujjayo endagamuntu kakaadi bitaqa allah agenda kusowolayo kakaadi akajje mu kadoloowa wali omanyi kaadi zibawa abazanyi b'omupiira nga baddayo n'ekisobo kyakoze bagimuwa batya bagimuwa n'agikwata bagimulagako oyina endaga basiraamu ogiraba gayira atye oyina endaga basiraamu yongirina wano mu ddoloowa yange sijja kulyaza amaanya muntu yonna wano olwaleero ekizampo yaffe nneeri kugayira nti allah agenda kitukolera nga bwakoze eki bajjeyo ekizampo omuntu omugayira ne bamugamba gayiro oyina excuse waliwo ebikyatambula bulungi nti mbiraba olinako oyongerako akalungi nti sirina nti nkulaba naye kaadi ndaga basiraamu eri efulumya mu kapiira eno ndaga basiraamu ogirina ng'ewandiikiddwako ekigambo kino ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wakyogerako n'otamanya bunene bwakyo era n'otamanya kiri kufunira ddi naye wakigide fayakulu n'agamba ahdiruhu muleete omwami oyo abadde aweddemu ki essuubi fayakulu n'agamba ya rabbi ma hadhihi albitaqa ma hadhihi sijillat
okumpita ompise naye kakaadi kano akamu kagenda kukola ki ku 99 fayiro zino zonna anti olwo tuli ku minzaani akagize eki akanyoomye ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah nabbi yagamba singa abantu bamanye ekyama ekiri mu kwaziina ne layini esooka summa la yajidu illa an yastahamu lastahamu alayhi omuntu bw'aba tasobodde kufuna mukisa gwa ziina naye nga waliwo okuba akalulu nti abanaayaziina leero waali ewandiisizza mu kalulu n'ova mu nsingo yaziinyeeko era abaaziinye bajja kubeera n'ensingo empanvu ku lunaku lwaki olw'obukulu bwaki mu kwaziina mulimu amaloboozi gwe twamanyiira okumanyira kuzaala obutatya tokyakiwulira nti g'amaanyi ashhadu an la ilaha illa allah ekitegeeza nti ekigambo ekyo ashhadu anna muhammadan rasulullah ono ayaziina takyakiwulira nti kikulu so kyekyamuyingiza okumuyita omuki naye takyakiwulira nti kiki neyerabira nti buli ssaawa aba ali ku linyuwo ya busiraamu bwe olidde kaakati bamugaa nti gayira nti wayogera ku kigambo ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kaadi eno bali togimanyi olwokuba mwakimanyiira nekibaleetera obutatya ogirabye kaadi njirina kati gayira abuuza allah nti kaadi eyo nga bwengiraba egenda kugasa ki ku fayiro 99 namutayiika eziva eno neeyo anagambye nti tugenda ku minzaani minzaani wagitegedde minzaani nagambye ya bibatu bimeka fayaqulu n'agamba innaka la tuzlamu kukakasa tojja kulyazaamaanyizibwa bisirika قال ناغامبا فتوضع السجلات في كفة ولوس بكيتا كفة ولوس كفة الكفين بيباتو كف فتوضع السجلات في كفة فايرو ziriya ekyenda mu omwenda bagenda kuziteeka kuki mu kibatu kya minzaani والبطاقة في كفة بريتناكي نكاديري يا ريف إريكوكي لا إله إلا الله نيجي ندير الدواء كات ميزان مجرينجدي إريكو بمكا فطاشت السجلات زيجيندا كوفيرا انت زويوكا kakadi kabitwala kakadi birinya obukutegedde kakadi kafuuse kakadi wasakulati albitaqa kagenda kuzitowa kakadi ng'ebitabo bwe bigiraki bwe biwewuka kagenda kenduulu gayira enduulu bituuse ku balance kagenze agenda okulaba nga zifayiro ziri waggulu gayi omwali muzannyeko ku muzannyo ogwo ogw'okutuula munne eri naawe n'otuula eno ng'olowooza enduulu tegenda kukwata wansi ne waggulu eyabadde atya nti gayira bamuyisa agenze kati teweegomba nti singa nze mbadde gayira n'agamba wala yafqulu shay'an bismillahi rrahmani rrahim nti tewali kijja kuzitowa ebbanga lyekiri mbeera nga kiriko bismillahi rrahmani rrahim ekintu ekiriko bismillahi rrahmani rrahim tewali kintu kijja kukyepankirako mu buzito kitegeeza nti akakaadi kaliko entandikwa yaki bismillahi rrahmani rrahim nga tebannaleeta shahada kuliko bismillah awali bismillah tokulaba nti nabagayo nti okumanyira kuzaala obutatya omusiraamu teyaliyingiridde kintu kyonna kukikola nga tataddeeko bismillah
tewalikoze musiraamu kintu kyonna mukimanyi nti ku nsi wano okujja tujjira ku bisimillah ate mu kuva ku nsi tukwendera bisimillah omuntu nga tannayingira mu nnabaana wa nnyina bisimillah allahumma jannibina shaitaana wa jannibi shaitaana ma razaktana oba munaabaamu omuntu oba temube muntu ffe kasitaana abeera nga gyali bisimillah bakugamba oba oteeka omuntu mu kabbuli gamba bisimillah wa ala millati rasulillah wayingirira ku bisimillah mu nnabaana ate ofulumye na bisimillah mu kabbuli tetwategeera bisimillah bakugamba samillah wakul biyaminika oba olyayo bisimillah oyingiza emmere bisimillah nawe wali oyingira mu nnabaana wali ku bisimillah oyingiza ota emmere munda nga tadde mu bisimillah ate tusomese bisimillah kyegamba bulijjo nabbi yatusomesa n'atusomesa edduwa y'omu toilet tugamba tutya temugenda mu toilet ndine bamalayika oba mugenda gafula kibi mugenda sipiidi nga tolina na chance egira ki erinnya ogenda okukakatanga n'empala ogyonoonye tolinda ku kintu kujja too much of anything is always bad buli kintu kyonna bwe kisukkirira lwaki ojjuza nnyo bismillah audhu billahi min alkhubuthi walidde na bisimillah ofulumya na bisimillah kati mugenda muleka bisimillah n'obiri ebintu ogenda okutuuka mu toireti ng'ogenza owalabuka okukakkana nga otandise kutunuulira bisenge n'okoleza n'ekigala tewasome bisimillah tewali kiyinza kkaluba nga kiriko bisimillah kusoma bisimillah omulimu gukutambulire emmere ekutambulire tugiyingiza na bisimillah tugifumye na bisimillah fastahib billah bannange ebintu bino wakuba twabimanyiira ate okumanyiira okusukkiridde netubeera nga tetukyabitya kyenva nkugamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yali tuyigiriza edduwa nga tugenda eri bakyala baffe twogere bisimillah tunoonya mwana natuyigiriza edduwa nga tuteeka omuntu mu kabbuli bisimillah neyerabira okutusomesa mawuledi omukolo omunene naddira obukolo buno obutono ne bubeera mu bitabo nabbi n'atusomesa bisimillah nga tunoonya mwana n'atusomesa bisimillah nga tuteeka omuntu mwana adaani netunoonya mu bikolwa bye nga temuli mawuledi ennene era muyeganya ekintu kyaffe obiwulidde byennabi n'atusomesa edduwa egenda mu toilet n'efuluma n'aleka mawuledi ennene ekuŋŋanja nasiisi w'abaana erimu okubiibya n'okudigida ndigida n'atusomesa obuntu obutono omulyango ne gubulamu baabu mawulidi nabi sallallahu alaihi wasallama baada hijjati lwadaa nga bava mu hijja asiibula omukolo omuma gwa mawulidi ye asomeseze ya tooyi tukiyize n'okuva mu tooyi tukiyize bwe tuba tugenda bakazi baffe tukiyigiriza bwe tuba tuziika omufu ave mu nsi tukiyize mawulidi tubuze yatandika ddi tusomye ebitabo bya hadisi genda mu bukhari onoonye mu kitaabu mawulidi manyi gye bakikakankakula naffe tujagalira erimu ekitiibwa ne mawulidi n'okukyacanca n'okuwummuza ebirowoozo mawulidi yo bwogibala ebirungi ebirimu simanyi na kumanya mulimu okwambala obulungi obubaani abalala batundirako ebyokulya abalala kudigidda kusoma kukola kikuyimbako biki byonna kinaala oli wateva biri muli bifumbekedde ebirungi naye baaba ffe tulowooza tetwagala birungi naye baaba tugenda okulaba nga ekintu kirungi naye tekiriyo si kyaffe basidde yamubaka si yaffe
ate njagala nkutegeeze kuno okuvunula ennimi kugenze ne kusaabulula ebintu mawulidi kitegeeza birthday birthday mukimanyi kwe kukola kutya olunaku lwe bakuzaala si ye birthday tukisse mu luzungu olwe bwe kiwewuka tugenda ku birthday ya nabbi kiteeke mu luzungu ojja kiwulira nga tekirina makulu yadde mu luganda bw'okirekera mu luwarabu kisigalayo nga ibaada naye gamba kisse mu luzungu tugenda ku birthday ya nabbi kati njagala okuvunulira omusajja muzungu ababuuza enteekateeka zino zonna zendaba ennene enkya mugenda ku kinti tulinayo we have a birthday of the prophet muhammad saa sallam tomorrow birthday happy birthday to you oba oluusi ekintu bwekivunula kigira ki naffe wali ogenzeko ku birthday wali ogenzeko ku birthday nekitawo talina birthday kitawo akola birthday nabbi yagikola kitawo tagikola gaira birthday haji Rumunya akola birthday olaba ne president Museveni atufuje ewulirangako wakola birthday naye Lugoga agenda emikola agigenda ke alina birthday president ye mukazi we naye mu busiraamu gyeri ya nabbi Muhammad mama eyo yaddi birthday ate ya nabbi eyebeerawo buli kadde birthday party ate mu luzungu kinaabuuka nnyo tekiba tekyetaaga nakuvvuunula lwa birthday nnyingi mulimu ebigambo nga bw'obivvuunula bifu amakulu gaabyo ganaabuuka ani amanyi oluzungu okufi wano si gwe musomesa kati njagala otubu niigina omukono kwa niigina wali bakuzaala niigina waayi wagisangawo kati niigina mu luzungu kiteeke mu luzungu olaye bwe kitajjaayo magulu niigina bakiyita niiginalizimu simanyi obaana abazungu bakiina niigina kya niigi mwena mwasoma luwarabu niigi ana alimu emanyi oluzungu niigina kiki kale akati nabbi ekigambo bisimillah wuli hadisi egwegane wala yathqulu shay'un maa bisimillahi rrahmani rrahim awali bisimillah tewali kuzanya efayiro zonna bazeetise eziva eno neeyo bisimillah la ilaha illa allah egikoze eki Sulaimaani bwe yali awandiikira Bilqiisi yamugamba wa innahu min Sulaimaana Allah yaleeta ebbaluwa kopi y'ebbaluwa eyo mu Qur'ani mweri Allah yagyokyamu ebbaluwa ya Sula alayhi salaam teyawandiika bingi yaga innahu min Sulaimaana ene ebbaluwa ebbawa Sulaimaan wa innahu bismillahi rrahmani rrahim njitandise naki alla ta'alu alayya waatuni muslimin sadaqa allah al-azim nasaininga bigambi tono omukazi olwalaba bisimillah yatuulizaawo olukiiko olw'emmengo abataka bonna mujje bannamuwama abaani katongole inni uluqiya ilayya kitaabu nfunye ebbaluwa baginsuulidde ani yagisuula waliwo omutaka yeetikka ebbaluwa eyo yali ani hodohodo waliwo ansuulidde wano ebbaluwa ani hodohodo yali mugezi ekimala yasuuli yaddira ku meeza so singa gwe gwawesudde mu ddirisa nogaaba n'alonda hodohodo y'olwayingira mu lubiye nga yakula wano omukyala waagane fi ulkiya ilayya bansuulidde kitaabu n'ebbaluwa mukyemwe bahafizu omulimu gwammwe nga mutudde wano gwe mulimu gwa reefu ng'ali mu kapiira bano mbabuuza bya Buganda oli mubuuza bya takisi oli mubuuza bya nangani mubuuza bya nangani asumani bwekuba kuzimba kuyiga ebyo bitimba mubuuza ennyama esookerwako yaleese ekitimba ali aki ate guwa takisi mba sikubuuza wambe yaleese ekitimba natta n'okutta bamuwaayi
awumba nyina shekhe wuli amaying'anyi kyeki tulawadde gwomanyi we gabeera buli muntu ne ilimu ye bonna abantu beetaaga bwe naatuuka ku bya takisi ebyayitodda nja kubuuza ggwe agambye atya ebbaluwa omukazi yagyekanga naye ekyasinga okumukanga ebbaluwa yaliko bisimillahi rrahmani rrahim. Ani awulira ekigambo bisimillah wallahi kizibu okuba nti tukitegeera. Njagala kati mwenna nga bwe muva mu ddwahiya twaguze ente yaffe tubadde tugikuuma tugenze okera ku makyanga efudde tugirya oba nedda? Lwaki tetugirya? Teriiko bisimillah wala taakulu mimma lam yudhkaru smullah. Ekintu nga tekisomeddwako bisimillah temulyanga. Genda mu bijanjaalo ove ku nnyama. Otegedde obukulu bwa bisimillah bwe kulisiza ebijanjaalo naye bwe mugisangamu akasamba waliwo abakyala bambi mukyalo eyo ne bagula embuzi 2 naye mubabadde bagireeta ng'enkyayidde ne baŋŋamba embuzi egize wano negikuba ababooda baŋŋamba embuzi eno gy'oteeka mu maaso wano weebanga emaze okulya omutima oluusi gwabikakasa ogivugira mu maaso kati bagenza ogituusa ng'egira ki etaawa kati ofuna omusiraamu ekintu kifa mulaba singa teyabadde musiraamu nga yagisaze baaliridde naye kasakamada yasaze nga bagamba muteme endagala tuggyeko eddiba nga bagira ki kubanga wakati bisimillah ekutwala mu bijanjaalo n'oleka ennyama ate bisimillah ekujja mu bijanjaalo n'oteeka ku musito ente ne bweba nzungu nga yo n'osanga nga Yosefu yasaze tyanagisaze nti Josefu ebadde efwa nti era efudde bufi okusala kwe la yu'tadda bi era yefu ku saidi yolya yadde agisaze agale ndabye ente etaawa nenga kangisale nti ani asaze nti Fred nti ewaligirese era ne bwayigize eki mulya olwokuba asaze naye baga nti swaliki abadde ayitawo ng'atwala omubisi gwe mu katale nagaye nti eri wano muguwa gugituga naye muleete ejjambiya tuliko okufiirwa ennyama eno bismillah tulya oba tetulya bw'okomawo n'obuuza nti ani yasaze nti swaliki ate abadde alaga wandimu abadde avayo okusuubula bwenvuubwe ensi nasanga erimu ki omuguwa gugituga olya oba tolya owetwala omuweereza oba tomuweereza naye nomala ogimuweereza nga Geoffrey yagisaze naga nondiisa ki wandiisiza eki enkaafu tuyinza kyekyali badde nga bwe kizitowa ku nte eri bwe kyali zitoye ne ku capati bw'oteekako bisimillah ku capati yo n'obuugi ng'ogirya ojja kuba nga alidde ennyama eri naye bw'olya obuli samillah. Nabbi aba n'omwana omuto bali ku lusaniya omwana omuto akwata mu mmere amukwata omukono amugamba nti nedda samillah. Muzadde kyagamba abaana b'ewaka nti samillah soma bisimillah. Muzadde kyayigiriza omwana okulya n'amugamba ate kino mukigenderere omwana omuto yenna bw'aba ayiga okulya aliisa mukono gwa shayitaani kuba ye musookako. Abazadde ne balwa toliisa ogwo liisa guli sitaani eyagala ekole ki ekatandikirewo nga gwe tonnatandika. Samillah wakul biyaminika wakul mimma yalika. Tusomese bantu samillah nawe wagisoma naye tewategeera bukulu bwa samillah. Singa wategeera samillah soma bisimillah. Tewali ku nsi kyaligiseewo nga tekiriiko bisimillah mu bulamu bwo kubanga okuggyako omuntu munnabaana agira ku bisimillah omuntu ebigambo ebisembayo kubana abamuteekayo bano bennyini mu mwana adaani bisimillah wa ala millati rasulillah bisimillah wa ala sunnati rasulillah
wajjira ku bisimillah allahumma jannibina shaitana wa jannibi shaitana ma razaktana nga tukyateeba na buteebyo bwojja oli oba toliyo bw'obeera ya alhamdulillah bano abakuteeka mu kabbuli bisimillah kukwata kasaba kukwatako nga bigambo bitandika bisimillah so si kwazina nga bwe mutera okukola bye butambala babivaako babivaako omanyi owolereza nnyo naye katukkirize kuba gwe owaayo bwakubuulira toyinza kumanya nga wagenda bikyaliyo abalala ne basoma alam nashraha iza zulzat al ardi ne babeera eyo samillah ekigambo bisimillah kimala byonna bisimillah owulidde bano babuza omufu aluluma teyaliiko bisimillah mumugeme kubanga eri munnabaana bakugambye nti omwana kasitobeera ng'ogenda eri mukyala ogamba bisimillah allahumma jannibina shaitana wa jannibi shaitana ma razaktana ensonga bagiwa nti kasita allah akugerera mu bisimillah eyo gy'okubye n'omufuzaala omwana sitaani tekola ki omugemye sitaani omugemye eri muntandikwa naye ng'ogema ogeesinga na bugeesinzi oba n'abaawo omwana oba tebaawe bisimillah olw'obukulu bwa bisimillah si kulwanga lwogirese ate lwofunye eki kitegeeza ki nti omwana kasita onoomuzaala nga taliiko bisimillah omutaka oba omumaze okumuwalayinikkirya genda okumuzaala ng'olaba kibebi bambi naye nga naawe kikusobedde kitunula tekitunula kiwezeza emyaka 7 maama kimuyita mutaka wa muwalayini baali bazibikira obutulituli bwonna mutaka oli yajiri min ibni adamu amajira ddamu omwana adamu amwegazanyizaamu ng'omusaayi bwe gwegazanyiza muki mu mubiri ngero kirala nga kinyenya kikusanyukira ova ku ssomero oba kukola pica okomyewo kibebi kyo kigani kya myaka 8 ebintu byonna nnyini ensi ebitusomesa tubwe twatuukawo ne tulowooza tulina amagezi olw'okuba oluusi ozaala nekiyitawo oluusi nekikiragata twatuukawo ne tweyita ab'amagezi ennyo ne tulabya nannyini nsi byatugambye bisimillah nakugamba bw'oba oli mu bapapapapa bisimillah gwe oluggala woofiisi oli tica oddaka soma bisimillah olutuula ku pikiyo bisimillah allahumma jannibina shaitana wa jannibi shaitana ma razaktana ebintu mwegenda mubikwatanga ebyokuzanya gwokimanyi weerabira nnyo buli kaseera memoro yo emanyi mpapula temanyi bya allah obaosira woofiisi yo ga bisimillah allahumma jannibina shaitana wa jannibi shaitana ma niya innama al a'mal binniyat oba okutegedde kubanga okimanyi olaba nkugaye mutoyi mugenda walabuko naye gwolowooza obwedde oli mu takisi nti tejja kuyimirira obwedde oli awo naye ogenda mutoyi ogenda odduka misinde tuleka ekintu ekiwabudde nga tekinaba kumacuwalinga primacuwa ogende nga kikyali kitoototo oleke kutuuka eyo ngoyo zoonuula naye abaddugavu twamanyirwa time management tutawaayo enkwata y'obudde oli omukolo gwa ssaawa 8 ajja 10 ate kugenda mu toileti eddakiika 3 alinda ayisaako mayisa 3 atugera okutuuka kayumba nga waliyo omuntu n'abuukirabuukiraawo waayo omuntu aveeyo yakuta obudde bwegwe ozereeti weeweeyo akadde ka reserve forces kibatuukako oba tekibatuukako olaba omuntu agenda walabuka musinde kiki kiguddeko bugwi nti anagayadde kubeera ki oli buli otetaga mubuga yaawe okisooka eri n'otandika nze mbalaba wali ku muzikiti omuntu ajja adduka akonkola ate noono yakayingira message aziwulira zikyajja omanyi zo message zo oziwulira n'opima nti kati zirabika zigeze eki okyakulesa message obadde okyazisoma ziri ku screen simamu biwulira byenjogera bintuukako bibatuukako okujjako nga mwe muli jibuliiru ekintu kiwa obudde
nze nyigira nnyo omuntu ng'agenda kuziika bye bituleetera obubenje. Tutuuka ssaawa mmeka 8 kyokka 8 mukyali muki temunnalinnya. Buli naavuga emmotoka eyagala omutta teyeewadde biseera. Oba okimanyi nti ebintu ba ssaawa 8 bakwetaka ku ssaawa 8 simbula ku 7 bala obudde naye oli woogendera ku ki ekati gwe oyinza okwepanka nje nja kugi oli muvubuka ng'olowooza nja gisoma amaze okulya ekyeggula esomeka. Bisimillahi amajjanibu na shaitaani tesomeka okukakkana ng'otuzaalidde eggogonyo taliiko buwagaliro. Allah obimugjeemu byammwe babiri obwokusatu shaitaani. Allah yatutegeeza ng'ayita mu mubaka we sallallahu alaihi wasallam nti bwe tubeera mu mikolo gy'obufumbo shaitaani ebeerawo okujjako nga mugigobyewo. Bagigobawo batya? Tebafuuyira nfuuyire na dduumu nga nsiri. Bismillah Allahumma janni mwekadugamba abaana tubazadde balinga misege balya lulimi ddo bakola biki yaliko bisimillah ye imabegeriddayo mabega otunulemu ono omwana gwe weekokkola yaliko bisimillah. Yaliko bisimillah ono nti tekwali ensobi yaani babagambye covid yazze mugende mwegemese empiso weeziri n'eddagala bw'ogaanye owulidde kakati otuusa okgenda mu hijja nabaga nti akakwakkulizo namba 1 teri ajja kgenda nga si mugeme. Obudde bweba bwedde yogenda eddagala bwe liba lyaggwawo ogenda aga nti eddagala terikyalabika tulinda lirindi ate lijja kujja luvannyuma lwa myezi 3 tosigadde olowooza kujjako ensi erimu abagezi nga Uganda bakugema ate nga tebakubye empiso ate ne bakuwa kaadi nti oli mugeme. Ensi y'abaulama buli kitasoboka kisoboka nti oli mugeme ate nga togemeddwa ate nga ebisaanyizo birina kisoboka banedde. Olaba omwana bamuwa ne bamugamba nti yayitidde mu first grade naye nga taata akimanyi ne teacher akimanyi ne director akimanyi nti omwana tannakola kuki kyokka ne bikomawo n'abuukira waggulu ne ku TV n'akuba n'eŋŋoma ne balya n'embuzi naye nga baticha bye baakoze nti baticha bayise. Naye nga mwenna mukimanyi nti baticha bye bayise si baana bammwe weekiriyo bwe tikiriyo kwega baatuggyako obwongo ticha ayise P7 akoledde baabayise ne baga nti mwagala abaana bayite nti ye ticha n'abazadde nono akuuma ebibuuzo ne bagira ki ne bakkaanya omwana ayite ne bamuwa kye bamuwadde akuuma ebibuuzo baticha ne bakola ne bagira ki ate baticha bamu oluusi bagwa omwana ga singa neekoledde singa neekoledde mbadde nayitidde mu bbi museeke naye singa nze nabitudde alayika masita gundi eyakali esubula yankoledde. Bibaawo masema tebibaawo mpangalidde wano kyekizibu kalaga nebiriwa mmwe Kenya wano ndi wa wano sayansi ye subject gye mukyasinza okukola wano sayansi ali wano. Olaba weero saaba ne stampu egi ku poloti egi ng'eriko abantu aba ne bamubuuza kyajja kitya nti bibe sayansi. N'ogamba naye naawe musajja gwe ono yagula ekifo kyekimu n'agula eno stampu yiyo nti eyo ye Uganda. So what is the definition of Uganda? The definition of Uganda buli kitasoboka kisoboka. That is the name of our motto of our country. Yali for God and my country kati baagikyusa yasigala mu buwandiiko naye eno wansi ekitasoboka kisoboka. Anti ebintu bikyuka nakugamba nti waliwo erinnya ly'omuntu alita naye eryakamerigoni ne liganja eriri ne lifa erizaale kakati for God and my country ye waali ng'erinnya ezzaale naye erya bizinesi ekitasoboka kisoboka ye moto eri wansi ku ground. For God and my country. The impossible is possible.
That's the definition of Uganda. Kakati agamba okay. Adiso jitegedde yakadi. Allah ajikuwe batajikuwa. Wakati muyo mubaddemu ebyokuyiga ekigambo bismillah. Simanyi bwe ngenda kukinnyonnyola kituuke mu mutima gwo wenjagala kituule nti tewina kiwalikoze mu nsi muno ne bw'oba olinnya bulinnya mu mmotoka bismillah. Oba ogenda okuteekamu ekisumuluzo mu mmotoka bismillah. Ogenda okusamba booda y'omulundi ogusooka bismillah. Ogenda okulya bismillah. Bano nze nabeerako ku mawulidi bismillah bagisomemu ennyama nnyingi nga n'omuceere mungi naye bwe biba babiyisizzaamu amaaso olw'obukulu bwa bismillah ekitono tebakisomera ku bismillah. Oba kitegedde bismillah. Bismillah oyambala olugoye lwo bismillah. Oyingira obuliri bwo bismillah. Kullu amalin buli mulimu walibadde okutandika ne bismillah. 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 Ate buli bismillah ye yalibadde entandikwa ffe abazadde okulya n'abaana baffe emmere kyalibadde kikulu nnyo. Ffe twaliranga ku lujjuliro bamuzeeyi ne batutendeka tositama manya tosimba lukono tobwama ne batuyigiriza naye kye bataatuyigiriza bismillah. Nidda nawuliranga bamaama nga beebaza taata otugulidde alhamdulillahi rabbil alamin olwo ng'omanya ebadde ennyama naye ebijanja kigambo alhamdulillah kigambo kinene tikigenda ku bijanjalo bamalanga kyanyanja nankani baliita Allah naye bino byetwerimira ebitali bigule buguzi ekyo mulya nomale mufumbye tulidde naye baleeta alhamdulillah ku kinene baliita Allah oba kitegedde kakati obusiraamu buli systematic tetugwamu bugwe nti kusaala kusiiba tambula genda obusiraamu buli bagambye ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa muyingire mu busiraamu bwe muba bakkiriza bwonna mu butono bwabo n'obuki ekyo kyoyise ekitono ate kyekinene eno mawulire gye wasuzeemu tezitoye mwavudde Masaka mulina amataali muli kuloole mujja mulekana nga bakampeyini bismillah labate bismillah bwe zitoye erina bwino bismillah mawulire terina bwino byakweyiya politics siyasa islami siyasatun islamiyatun abantu bano tubafuze tutya kibateekerewo ebbino kintu kyaffe kinanka ninga abantu bebagamba wano tulina siyasa wa Buganda baga nti enkuuka kalakata meketa kintu kyawano oyinza okusanga nti Tanzania teri meketa mu Swahili meketa bakiyita batya mwe mutambudde abataxi meketa gyeri Tanzania kyawano meketa kalakata nkuuka ffe tulina wano ebyaffe bya Buganda kati waliwo n'ebyali ebyowa Buwarabu nga si bya Busiraamu nga bya Buwarabu naffe tudigidemu tudigide naye tugenda kudigida tutya tukiyite gundi bw'oba okibeeramu kibeeremu nze ogwange gwakukubuulira ogwe n'ekibanya enkya akati kaira sivumirira kivumirire nange njagala okudigida naye bankubako ekibaati nadigiddako alhamdulillah nsaba Allah aleke kunzizaayo aye naye bwenkusabira Allah akugjeyo tolina kyofiirwa ebintu obusiraamu bw'oba obugenderedde genda mu Qur'ani olabe ebintu bya mu Qur'ani byamaanyi naye bifunda bakugambye sabira bakadde bwe dduwa y'abakadde ogimanyi rabbi gafirli wali walidayya ne bw'okomaawo Nuhu yakomaawo Allah yalireese ripoota ya Nuhu n'atteramu rabbi gafirli wal walidayya ate kyetwogera omuntu ng'afudde allahumma ghafir lahu warhamuhu tumusabira ebintu bibi allahumma ghafir lahu warhamuhu rabbi gafirli wal walidayya balamu oba baafa bw'oteekako warhamuhuma kama rabbayani saghira zidda tina billah obudongo oyongeddemu mazzi olidde nurun ala nur omusabidde rahma omusabira maghfira allahumma ghafir lahu warhamuhu
n'obigatta bibiri ate oba okoze ki rabbi gafirli walwalidayya warhamuhuma kama rabbayani saghira yeddua gye batubanja so si kukuŋŋaana ne muva ebule nebweya masaka bukoma nsimbi butambala ne mutuula ne mugamba kali alfatiha on your must get set go si kye batwagaza abadan batwagaza ekintu very simple ng'osobola okukyogera mu budde bwonna rabbi gafirli walwalidayya warhamuhuma kama rabbayani saghira kati mwe temusabira bakadde bammwe bakusiba akatambaala ku maaso ate nno ffe tubasinga n'obasabira okusingamu kubanga mwe mu mwaka mukuŋŋaanamu mulundi gumu ate ffe tusaba buli lunaku ng'olinda bulinzi bali abakuwudiisa ne bakusibira mu mugugu tugenda ku dduwa z'abazadde bazisaba batya ezo teziriyo ezo zezawano mu Buganda tugenda mu miitingi mwakava gundi abafu bali 100 mu famire yammwe kati tuva ku dduwa yagundi temukyalima ate muli mulooni enjuba zitwala muli mumu Allah tatwagazangako kulya biseera muki yagamba wal asri ndayidde obudde innal insana lafi khusri abantu bagenda kuloosi y'obudde illa alladhina amanu wa amilu salihat watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr abagamba bannaabo amazima nti temunoona biseera temunoona sente oyagala kusabira taata wo nti na maama wo nti jangu rabbi gafirli walwalidayya warhamuhuma sinako enfumbyewo tofumba sina gwe mpise tobaako gw'oyita bali bazadde bo si bazadde bo oli gw'ogenda okuyita olidde rabbi gafirli walwalidayya warhamuhuma kama rabbayani saghira seeka nkyogera ddi nti gwe tofaayo gwe zuukuka ekiro misana nayogera ti ebyeka siiseko bantu kulya mmere tubakulyako sente zo oyagala zimpe owulya nti oba tosaddaasa oyo oyisibwa bubi ziweereze ku ssimu yange nti ng'oli omu nti zonna nja zirya anti gweoyagala zejjako bino byemukola si byaffe bwe biba byaliwo budde obubita bikoze eki mukkiriza amendimenti constitution buli kaseera bagikyusa ogiwulidde mukwateko ku bino n'olwali muli ku byaffe mujja kuwulira nga busiraamu bujja kubanyumira oli mulooni ate oyita bantu sente wazijjayo kukola duwani teduwa ya muzeeyi etuuse tugenda mulooni ate ekyo kikula nandi nze bansabi luli saabawa nga sirira banka etwalaganya kati kunondi wenteebereza ensonyi zinkwata kangere neweeyo 10 toyongera buzibu ku munnawaabwe tebakulyako gwe bagaye nti kakati nze muzeeyi musabira buli lunaku kiri nakivuddemu gayira kiri nakivuddemu naawe oyonoonese nga bankata ijangu eno mbonoonefu osigaze sente genda mu battaqiyu osigaze looni subhanaka allahumma wabihamdika bali tebasaasira bajja zimeketa olumeketa akla lamma wataakuluna turasa akla lamma watuhibuna almala hubban jamma yagandi abasajja tebasaaga bazirya nafi bajja kunkolimira